ebyemizannyo mu ggwanga Uganda bitawanyizibwa nnyo olw'ebbula ly'ebisaawe n'emizannyo gino wegizannyirwa. Ekimu ku bizizza emabega enkola y'abannabyamizannyo bwe kituuka ku mizannyo egy'amaanyi bweru w'eggwanga. Walabiseewo essuubi ku mizannyo egya Olympics. Akakiiko aka Uganda Olympic Committe enkya olunaku olwaleero bwe kasse omukago n'essomero lya Kabojja International School e Buziga nga lyakubakkiriza okweyisa ebisaawe byabwe byonna mu mizannyo egitali gimu omuli omupiira, ensero, okuwuga, table tennis, badminton n'ebisaawe birala. Omukolo gw'okuteeka omukono ku ndagaano gubadde ku ssomero lyennyini erya Kabojja International School nga wano Pulezidenti wa Uganda Olympic Committee Dr. Donald Lukale wasinzidde n'alaga obulungi bw'endagaano eno nga n'akulira essomero lino Sam Turia tayawukanye naye. Okukola sports mu maaso era Kabojja International School erina facilities already eziriwo eziri international n'endala bazikolako era tusuubira tugenda kuba tukolagana wamu nabo n'ebitongole byaffe our national federations tulabe how we can be hosting emizannyo nga badminton, athletics, swimming, squash, basketball. Tusuubira eno MOU gye tusayinize leero egenda kutuyambako okutwala mu maaso Olympism, emizannyo n'okukolagana between Uganda Olympic Committee ne Kabojja. Bwe bajja ne batuukirira aba Uganda Olympic Committee kubanga tulina facilities ennungi ne batulaga ebigendererwa byabwe okutumbula omutindo gw'emizannyo mu baana abato kuva mu myaka 5 ku 18 nga Kabojja International School naffe tulina ebigendererwa nga bye bimu. Ntugamba bwe tuyingira omukwano nabo kiyinza kuyamba eggwanga nitiyamba n'abaana baffe mu masomero. Abantu abasinga balowooza nti abaana babeera mu mizannyo beebo abatategeera obulungi ebyokukola, naye ate ffe endowooza yaffe eyawukanamu nti omwana omugezi ate yakola bulungi emizannyo. N'abazadde oluusi balowooza nti omwana ayingira emizannyo tasobola kusoma bulungi, naye ate ffe tulowooza nti emizannyo gipromotinga obwongo bw'omuntu okukula n'okukola obulungi. Enkolagano eno yakumala emyaka 4 era ng'etandika lwa mukaga lwa Sabbiiti eno n'omusomo ogw'okubangula abavubuka ku mizannyo gya Olympics. Abel Kitaka ne Geoffrey Mugerwa, Salt TV, Omunyo.